Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Tito. Tito essula emu. Nze Pawulo, omuweereza wa Katonda era omutume wa Yesu Kristo, natumibwa nnyongere mu balondemu ba Katonda okukkiriza era mbamanyise amazima g'eddiini yaffe ageesigamye ku kusuubira obulamu obutaggwaawo Katonda atayinza kulimba bwe yatusuubiza okuva edda n'edda lyonna. Ekiseera bwe kyatuuka, obulamu obwo n'abulagira mu bigambo bye yankwasa mbitegeeza abantu nga Katonda omulokozi waffe bwe yalagira. Nkuwandiikira ggwe Tito omwana wange ddala mu kukkiriza kwaffe ffenna. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Omukama waffe bakukwatirwe ekisa era bakuwe emirembe. Nakuleka mu Kuleete olyoke otereeze ebyo ebyetaaga okutereezebwa era oteekewo abakulembeze b'ebibiina by'abakkiriza Kristo mu buli kibuga nga bwe nakulagira. Oyo gw'olonda asaanye okuba nga taliiko kyanenyezebwamu era ng'alina omukazi omu. Abaana be bateekwa okuba nga bakkiriza era nga tebabalirwa mu balalulalu wadde mu batali bawulize, kubanga omulabirizi nga bw'ali omuweereza wa Katonda ateekwa okuba nga taliiko kyanenyezebwamu, nga teyeekulumbaza, nga tasunguwala mangu, nga tatamiira, nga si mukambwe era nga talulunkanira byakufuna. Wabula ateekwa okuba ng'amanyi okwaniriza abagenyi era ng'ayagala obulungi, nga mwegendereza, nga mwenkanya, nga mutukuvu era ng'amanyi okwefuga. Ateekwa okuba omuntu anywerera ku bigambo eby'amazima nga bwe yabiyigirizibwa, alyoke asobole okunnyonnyola abantu enjigiriza entuufu era n'okulaga obukyamu bw'abo abagiwakanya. Waliwo bangi abajeemu, naddala abamu ku bakomole, aboogera ebitaliimu era abalimba. Abo basaanye okusirisibwa, kubanga boonoona buli maka nga bayigiriza ebitasaana balyoke beefunire amagoba amabi. Omu mu bo era omulanzi yagamba nti, ab'e Kuleete bulijjo balimba, ze nsolo embi, ze mbuto engayaavu. Kye yagamba kya mazima. N'olwekyo oteekwa okuba n'ennyanga n'amaanyi, balyoke babe n'okukkiriza okutuufu. Balemenga okussa omutima ku nfumo ez'obulimba ez'Ekiyudaaya wadde ku biragiro abantu bagaana amazima bye bagunja. Eri abalongoofu ebintu byonna biba birongoofu, naye eri abo abatali balongoofu n'abatakkiriza tewaba kirongoofu, kubanga amagezi gaabwe n'ebirowoozo byabwe byayonooneka. Bagamba nti bamanyi Katonda, naye mu bikolwa byabwe bamwegaana. Bagwenyufu era bajeemu, tebasaanira mulimu mulungi na gumu. Tito essula 2. Naye ggwe yigirizanga ebyo ebitabagana n'enjigiriza entuufu. Kubirizanga abasajja abakulu babenga bateefu, abassibwamu ekitiibwa, abeegendereza, abatuukiridde mu kukkiriza, mu kwagala ne mu kugumiikiriza. Abakazi abakulu nabo bakubirizenga bw'otyo, babenga n'empisa ezisaanira abantu ba Katonda, nga tebawaayiriza era nga tebatamiira. Bateekwa okuyigirizanga ebirungi, balyoke bagunjule abakazi abato okwagalanga babbaabwe n'abaana baabwe. Era babenga beegendereza, abakola obulungi emirimu mu maka gaabwe, ab'ekisa era abawulize eri babbaabwe, ekigambo kya Katonda kiremenga kuvvoolebwa. N'abavubuka bakubirizenga babenga beegendereza. Era ggwe oteekwa okuba ekyokulabirako ekirungi mu byonna by'okola, ng'oli mwesimbu era ow'amazima mu kuyigiriza kwo. Buli ky'oyogera kiteekwa okuba ekituufu era nga tekiriiko kye kinenyezebwamu, oyo akiwakanya alyoke aswale olw'obutaba na kibi kyatwogerako. Kubirizanga abaddu bawulirenga bakama baabwe era babasanyusenga mu byonna, nga tebabawakanya wadde okubabbako ebyabwe. Naye balagenga obwesigwa obw'amazima mu byonna, abantu balyoke basiime enjigiriza ya Katonda omulokozi waffe. Kubanga ekisa kya Katonda ekireetera abantu bonna okulokolebwa kirabise, era kituyigiriza okulekayo obutassaamu Katonda kitiibwa n'okulekayo okwegomba kw'ensi, tulyoke tube bateefu, abeesimbu era abassaamu Katonda ekitiibwa nga tuli ku nsi kuno, era tube nga tulindirira olunaku olw'omukisa lwe tusuubira, era nga tulindirira okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Kristo oyo yeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bibi byaffe byonna, atufuule abantu be abalongoofu abanyiikirira okukola ebirungi. Ebyo by'obanga oyogera ng'obuulirira era ng'onenya abantu bo n'obuyinza bwonna, tewabanga wa kunyooma. Tito essula 3. Jjukizanga abantu bo beegenderezenga abafuzi n'ab'obuyinza
babawulirenga era babenga beetegefu okukola buli mulimu omulungi. Bakuutire balemenga kwogera bubi ku muntu n'omu era beewalenga okuyomba, babenga bakkakkamu era bassengamu abantu bonna ekitiibwa, kubanga naffe ffennyini edda twali basirusiru era abajeemu, nga tuwabye era nga tufugibwa okwegomba kwaffe okubi n'amasanyu aga buli ngeri. Twali battima era ab'obujja, nga tukyayibwa era nga tukyawagana. Naye ekisa kya Katonda omulokozi waffe n'okwagala kwe kwayagalamu abantu bwe byalabika n'atulokola si lwa bikolwa byaffe ebirungi bye twakola, wabula lwa kusaasira kwe. Yatulokola ng'atunaaza ne tuzaalibwa omulundi ogwokubiri ne tufuuka abajja olwa Mwoyo Omutuukirivu gwe yatubunduggulako ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Ekyo yakikola tulyoke tutukuzibwe olw'ekisa kye era tuweebwe obulamu obutaggwaawo bwe tusuubira. Ekyo kya mazima. Era ebyo njagala obikakasizenga ddala abakkiriza Katonda balyoke beemalirenga ku kukola ebikolwa ebirungi. Ebyo birungi era bigasa abantu. Naye weewalenga empaka ez'obusiru n'okukaayana ku nkalala z'amannya g'abajjajja b'abantu. Era weewalenga okuwakanira ebikwata ku mateeka, kubanga ebyo tebiriko kye bigasa era bya bwereere. Oyo aleetera abantu obutassa kimu bw'omalanga okumulabula omulundi ogusooka era n'ogwokubiri ng'omuleka, kubanga omanyi nti omuntu ng'oyo aba mukyamu era mwonoonyi era aba yeesalidde yekka omusango okumusinga. Bwe ndikutumira Alitema oba Tukiko, oyanguwanga okujja gye ndi mu Nikopoli, kubanga eyo gye mmaliridde okubeera mu biseera eby'obutiti. Fubanga bw'osobola okutegekera Zeena munnamateeka ne Apolo olugendo lwabwe, era olabe nti balina buli kimu kye beetaaga. Era kubiriza abantu baffe bayige okukolanga emirimu omuva ebyetaagibwa, balemenga kubeera awo nga tebaliiko kye bagasa. Bonna abali nange bakulamusizza. Lamusa abatwagala bwe tulina okukkiriza okumu. Katonda akukwatirwenga ekisa.